Na mwase mutya kadde kano fano twasuze ku kisawe kya Mubze Nakawa enteekateeka y'okuba n'okugatta ebyo ebivudde mu kalulu okwetoola ebitundu bya Kampala ebadde ekyatambudde bulungi newankubadde nga enkambi ezimu zibaddemu okusika omuguwa okuva ddala mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Enkambi eya Kampala Central, enkambi ey'e Nakawa, enkambi ey'e Makindye zibadde yaddeyaddeko ng'omubi omweru, kyokka bwe kituuse ku nkambi ya Kawempe wabaddewo okulya n'okukomba essowaani nga munnakibiina kye UP Emmanuel Sserunjogi afusuka omuguwa n'abakakiiko k'ebyokulonda ku biki ebibadde birangirirwa okusuka omuguwa okuviira ddala kunoza zibadde ssaawa nga 8 ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero newankubadde nga ate akakiiko k'ebyokulonda kabaddeko bakansala abatonotono bekagenze maaso n'okuba nti kalangirira mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Naye okusuka omuguwa kuno twagala okumanya kuvudde ku ki, twagala okumanya kumulunguddwa kutya, kubanga waliwo beddayo okutuuka ne kuwaliriza n'abakakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza enteekateeka eno ey'okubanga bagatta ebyo byonna ebivudde mu kitundu ekyo eky'e Kawempe. Mu kiseera kino njagala mbeere nga negatta ku meeya wa division oba w'eggombolola y'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi obedda gwe tulaba nga agugwa n'abakakiiko k'ebyokulonda okumanya ensonga ebadde ki, omutawaana gubaddewa, twongere okumanya enteekateeka n'okusigira ekifaananyi nga bwe kibadde kiri okuvaira ddala mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero okutuusa essaawa ya kakati. Meeya, tuli butereevu ku terefayina, embeera ebadde etya? Tukula obedde osika omuguwa n'ab'ebyokwerinda, objection ezifuusa objection, embeera ereetya Meeya? Erinnya lyange nze Dr. Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe, meeya wa division y'e Kawempe era chairman wa bameeya b'ekibuga Kampala. Olunaku olwaleero olwajjo kwadde kulonda era nga bulijjo bwe tumala okulonda tujja wano batulangirire oluvannyuma lw'okugatta ebintu byo. Nagase empapula zange zonna DR form okusookera ddala okulonda kwabadde kwa lutalo mu field. Abayaaye be baleese bannange twesabire kati ate baagala nakulembera kibuga, bavudde mu bye babadde bakola kati baagala kulembera kibuga. Munaabwe yeesimbyewo kubeera meeya wa division y'e Kawempe nga bakambwe nnyo, bagenda ku polling station ne bawamba empapula ne badduka ne bagenda ne bawamba obubokisi ne babusamba. Kyekyabadde mu Kawempe olunaku lwajjo. Naye naffe twataddewo amaanyi ne tulwana ne tujjayo empapula zaffe n'obulu ne tubujjayo ne bujja mpaka wano. Tali ssente abadde tulabawo embeera ey'okusuka omuguwa okutuuka wano nga tuzze n'empapula zaffe musinze emitwalo 2 n'okusobamu nga ate ye kati gwe batandise okubala nga wembadde nfunye 10 ye n'afuna 4 nga bateekawo nze nfunye 4 ye 10 ekyange ne bakimuwa ne bamuwaawo 2 nga ne polling station teyawezeza balonzi 2 ne bamuwa kakiiko k'ebyokulonda. Awo babakozi b'ekakiiko k'ebyokulonda bankubye baneewunyisizza nnyo naddala ku kyange. Tubadde tubeera nabyo bulijjo wano bwe twali ku byabalimu ezo ng'era bagezaako bikola, naye ate kati bajjidde ddala ku byange nga bakyusakyusa baggyeewo ebyange bateeseewo ebyabwe. Era tubadde tutambula tugenza okusanga ng'empapula ezange ez'origino baazisudde na mwala, ndowooza oli bwe yapapye nga abisuula yabisudde era mbisanze mwala, ebituufu ng'ayataddemu ebikyamu. Meeya, bye basoma si by'olina ku mpapula zo? Bye basoma si bye nnina ku mpapula, ate nabo si bye baalina ku mpapula eziri origino. Mpapula eziri origino baazisudde ne baleeta ne bakolayo ezaabwe ze baataddemu ze basoma. Tukulaba ng'obedde ogenda ku mmeeza y'akakiiko k'ebyokulonda, abakulu ne babaako bye bakunnyonnyola, mufunyewo okumulungula okwemulugunya kuno? Nga tetunafuna kumulungula kwonna kubanga bo be bannannyini buli kimu, be balina ne poliisi. Bw'osituka okugendayo okwemulugunya nga bagamba poliisi ng'ekusindika ng'ekugjawo nga bayongera okusoma ebikyamu. Bw'olraisinga omukono nti objection ng'akugamba kale ng'aluteeka wabbali, bw'agenda obbiwaayo babiyingize mu kompyuta ne lwatadde ebbali aluwaayo. Kwegamba okulonda kutuusa ekiseera era ndowooza trend gye batutte abantu ffe abamu abatasobola kukola bintu bya kiyaayi tukuveemu, ndowooza tukulekere bo. Meeya, bino biggwera wanga tukyagenda maaso n'enteekateeka eno ey'okubala. Nze nalayira ne bannakawempe era ne bwe nali ngenda okwesimbawo nagamba nja kulwanirira obuwanguzi bwammwe kasitamu n'abanga bumumpadde. Bannakawempe bampadde obuwanguzi bwabwe
bakedde ku makya abamu basazizaamu n'emirimu gyabwe nga baagala kulonda meeya wa Kawempe omulungi, meeya wa Kawempe omukozi, era nempangula polling stations zonna, era bannakawempe mbeebaza. Eddimu lye nnina kati lyeryokulwanirira obuwanguzi bwammwe, obululu bwammwe bwe mwasudde ne mumala ebiseera ne mugenda ne musuula. Kati nze kyendiko wano, oba kunaaba kutuula mu ttaka, oba kunaaba kukola ki, saalidde kyaggulo, saakoze eki, kubanga nnwanira obuwanguzi bwa bannakawempe. Kuno kulabula eri abakola ku kakiiko k'ebyokulonda, bassebo ne banyaabo muli bantu, naye abantu baba nga balonze omukulembeze waabwe gwe baagala, si kyabwenkanya okugezaako okumupaatikako oba kubapaatikako omuntu omulala. Kakasa ate abaana babikola, muzaalibwa ku kyalo kyaffe, muzaalibwa mu Kawempe, famire yo ogiteeka ku buzibu n'ebeera ekyokusekererwa olw'okubanga bakuwadde emitwalo 5 oba mitwalo 5. Tweyanza nnyo meeya w'eggombolola eyo ey'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo, omuwulidde alina okwemulugunya okw'enjawulo, naye simanyi oba Saimo wakyaliwo obutikitiki nga buubwo nkuwe meeya w'eggombolola eno ey'e Lubaga Zaake Mawula.